Mewaka mbeerayo n'omukyala. Olina omukyala komanda? Ebyaddala? Allah akbar. Era sawa yonna olaba komanda junior. Komanda state. Ina n'olubuto. Omukyala oyina mumpi mutiko oba oyina mukyala muwanvu? Ako tusooke tukaleke. Bwe mba nga nkusabye. Mpa gundi ne kubanze ndabye abalema bangi. Bali ku TikTok basabiriza. Waliyo omwami omulala yeggulidde erinnya. Asobola oteekako live okuva ku macha. Sawa 2 paka sawa nga 6 ngali mu kusaba sente. Ali mu kusabiriza. Era olukukwata bwati ku TikTok. Ng'atandikirawo okusoma namba. Kati nze lumu yakwata ne neebuuza muwazaki akoze wasindika request nakuteekako kubanga abantu wali abakola muyiteko mu kibuga abantu muyiteko mu kibuga olinga talina n'amakono naye nga akola ng'ayiriba naye asobola otuula awantu mu kibuga oba n'asabiriza naye oluusi agamba sijja kusabiriza kankole tomanya Katonda ajja kumpeera wano nze sirabangako muntu asabiriza ali bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad nyongera okubanirizaako omukutu gutta nti kwe tuli ne saidi eri tuyinayo ensi y'abampi waliwo YouTube yaabwe ako tukwasaganyiza ensonga zino. Ndina omukulu state bamita state landa ono naye mumpi ali mu nsi y'abampi banji abali mu nsi y'abampi lwanku bali tugenda tubalagayo mpola ng'obulamu ate butambula bugenda mu maaso tujja batunanga time atunyumyamu nkono ye then we batyo mpola. Kale omukulu state yosiibye utasebo Nasibe bulungi sebo gye singa tubuuza amannya go amannya gange agaddala abasinga bampita commander state abamu bampita state landa naye nga amannya gange amatuufu bampita house linnya lya abazungu house tobanga oli muzungu tetumanyi je nava naye mu bazungu siri muzungu oli muzungu ekitegeeza nali nina kuba muzungu kirabika ate n'okola otya bali bagala kuzanira mu America n'Uganda nengana ono mukime gundi Bushira ono mukime ogende naye eyo wayina kuba muzungu ne watu okuzalira mu bazungu n'ogaana buganyi nenvaayo ne basalawo okunzaalira eno ne kakkala ne kakwatirayo kakkala akatya akabazungu akabaddugavu kyobola bandi muddugavu naye ng'osibukawa sibuka Jinja ndi musaada musoga mwene senya eri obusoga yegwani eri obusoga ngobi ate ausi lya ddiini ki eryo lya ddiini lya busiraamu kitegeeza oli musiraamu era tuli muswawumu oli muswawumu osiiba tetusobola tandika butandisi tuli muswawumu so ndina omukulu state basooka ne bakola bako emabegako awo nga weegasse ku Musa nga muwaga katiko nga nange ompooningiramu ne maneja omukula muti ensi y'abampi n'otabuka n'ojja kukuba anti ne bagamba omanyi lwaki nali ntabuka nze ekintu kyonna ekikwata ku mwana nga mumpi bansitukiramu Musa yankubira essimu n'aŋŋamba wali abanzoganya baagala kunkuba nga simanyi so nankontakitinga awo nandiiramu nange neŋŋamba gwe nja kulwanirira kubanga oli mumpi ate be yali agira bosi bampi nabo bampi naye tekyetaaga ate muntu n'onyigiriza munno bwe muba muli bampi kyetaaga ensi eyagala ddembe ani yali anyigirizaani ye mu ngeri gye yayogera nange yali eraga nti bamunyigiriza kati gwe wasala omusango tonabawulira gwakawala na gwakalenzi n'ogenda ne Musa n'omuyambako nenga nali nina batwala mu speed bakitegeere nti short is life matters short is life matters akonkagadde short is life matters gye byaggwera tebagenda okulaba nga bakulaba eno mu nsi y'abampi eri bakatiko anti bakadole
bwe nafuna akaseera nenetegereza ebintu ebyo nendaba nenkontaktingako omukulu Katiko ne manager n'abalala nagenda okulaba nga Musa alina kyayagala nga ye wazula nga yagala yeyagaliza nga ye Musa akaseera ako yali talina following gyalina so nga alina okukozesa akaseera ako afune kye bayita following n'abantu okumutegeera. Musa abala following kati bwe nategeera ekyo neŋŋamba ate gwe Musa ojja tomeza banno era nasembayo nga mugamba akole ki yeeterezeemu kati yeetereza either ajoininge ensi ey'abampi yeyina weesobola omutuusa naye ebyo byalimu simanya akwata jambiya simanya akola ki tebirina gye bimutwala okitegeera ekintu ekyo. Musa nze namulaba naye nze namanya nti following era kye nakola nimbagamba bano bakatiko mumuddiza omuliro bwemunamuddiza abantu bamuwa attention abantu naye bamumanye kubanga naye mumpi ali mu nsi yammwe kubanza ekigendera kyange Sonko njagala buli mumpi wali bamumanye abantu bamutegeere buli mumpi abantu beeyongedde otutegeera bongiya era ndaba comment obuntu buno nga buweze batuyita buntu naye lulingo oliweka obadde toziraba ezo bwezityo obadde nga wekka naye kati nga bagamba otunyumira mwana gwo otunyumira biki naye kati bwe tuba abangi tokoddeyo eyo ngenda kuyita bagamba obuntu buno buweze oba bulina ekiswa mwe buva anyway nekyo ekigamba bakikozesa ekyobuntu twabadde ne Sheila Price eyo ngagamba nenga muli bangi Sonko abajjawa naye namuwulidde naye nga tubadde gye tuli naye nga temutulaba nga buli omu mulabira kuki ku account ye audience ng'alina audience emulaba ekitegeera ekintu ekyo naye oluvannyuma kigenze kitambulira ddala abamu bagamba muli bakongo ate eyo ye mistake ekyasinze okolebwa abantu abatuyita abakongo tetuli bakongo kirabika mu myaka gyedda bali bagamba Uganda music yali asinga okuba yali w'abakongo dembera ebyo nga byebikuba kati waliyo abaali baziniramu ebiwala nga bimpi jjukira ffe abantu ngaffe abampi emyaka emabega eyo twali tetutambula mu bantu nga abampi basigala waka babatwala nga balema actually tetuli balema okitegeera ne government ya wano ebateeka mu ba disabilities people with special needs ebateeka omwo mu balema mu bampi abantu ab'enjawulo era babalanga baliko obulemu naye ekirungi bamala ne bajjayo akantu ne bagamba little people just little kitegeeza ki akantu nga katono kubanga ne bwengejja tebasobola kumpita guno bagamba kano okitegeera ekintu ekyo ebisekebwa so bwekityo tetuli bakongo tuli bawano abazinanga mu nnyimba ziri be baali abakongo naye just kubanga abantu baali babalaba mu nnyimba z'abakongo kati baali bakitwala nti naffe abawano tuli bakongo nedda omuntu asobola okuzaala omwana omuzungu wano asobola okuzaala omwana omuyindi Sonko osobola okukeera ku makya ng'ozadde omuyindi naye nga ndi muzadde mu muddugavu wange wawano omuzadde mu muddugavu alimba sikulimba nze kitange musajja muwanvu munene maama wange muwanvu okitegeera ekintu ekyo ewamu mu kika gwaliyo omumpi wekka zeka mu kika kyonna actually ne ku kyalo oba ngambe ne mu district saalabayo omulala district bagiyita batya district eri wansi eyo bagiyita luuka gye bakwatira Bobi Wine eri luuka eyo wali luddawa nga bakwata people's president saaliyo akaseera ako nali nkyasoma ngoyinge gye wawagamu nja kukuba nali nkyasoma nga sinafuuka na komanda nga siri komanda state nga nkyali mabujjemu wasomako paka kibiina kyo nze nasomako paka nakola senior 4 nengendako mu 5 bwe natuukira mu 6 awo nebyekyanga nensooka nenvaayo tega senior 4 girina kati saawa zino wenjogerera ndi ku ebyo nkwasaganya bya mu mutwe campus ebyo okola mirimu ki nze nkolera mu kibuga Kampala jangu tusalientingeo kano kewaayi n'omugagga gwenkolera mu kibuga Kampala mirimu ki era bya busuubuzi
nze ndi musajja musuubuzi. Togera kwogera ddala byokola oyogerako manyi lwaki nkubuuza twaganya okuinspiring abantu abalala kuliko abantu bangi ali awo yinga linze bamuwe kati tuinspiring abantu amanyi weetikka migugu okola nga tani boy okola kiddala seetikka migugu naye nkoleranga kwawo ku capital okitegeera seetikka nkolera limpa ebintu n'embitunda oba n'embisupplying okusinzira ku season eriwo y'abaana kuddayo ku ssomero ya Valentine ya Christmas obiteeka ku kkubo beero biyimba bwe bityo si kubiyimba ku kkubo waliyo kale lubanga kukolera ku dduuka ku mulyango gw'edduuka so biba eri munda bagende babikuwaawo bajja kugoba naye bw'obeera wali ku dduuka kubanga amaduuka g'omu kibuga oli agulawo edduuka oluggi ne lubeeraawo kati n'oluggi lwagguddewo bw'ati nalyo liba dduuka ekibuga buli omu walaba kanyiga wanyiga walaba kanyiga watiika katosasula rent olina gwokolera yina akusasula sisasula rent awo omugagga yanjagala nnyo n'agamba kolera wano so it's a matter of kuleeta bintu bye bampadde nembireeta awo nembitunda nenzizaayo esente amagoba nengakozesa kati so mujje ekyokulya weebeezawo olina boobeera nabo like obeera naani ate ewaka nina bembeerayo nabo nepangisiza obeera nalina mukyala omwana omanyi njagala tukomando tuwe story nga yaddala nga tujja nakugifolowinga tumanye nti yaddala twagala tuinspiring abantu abalala twagazise n'abalala okukola n'abantu bamanye nti ensi etambula bweti ewaka mbeerayo n'omukyala olina omukyala komanda ebyaddala Allah era sawa yonna olaba komanda junior komanda state ayina n'olubuto omukyala oyina mumpi mutiko oba oyina mukyala muwanvu ako tusooke tukaleke bajja laba surprise gye bujja bajja kulaba surprise naye olina waliwo nalabako comment emu ku video gye mwakola ne Aisha ono wena jana comment nga nagamba nnyabo mpolampola oyo mukyala wange mukyala wokitimba abaako tabeerako ayinza boba mulala ali atalabikangako mu kamera yonna naye olina omukyala teri yali amulabyeko so kitegeeze wuwo opangisa ennyumba olinayo omukyala ayina lubuto agenda kuzaala so kitegeeza mubeerayo babiri ewaka kigozi essaawa yonna akati watugamba sonko essaawa yonna alhamdulillah si kibi kubanga olina obuvunaanyizibwa si kibi n'okukola weyongeramu nk'amaanyi ensi y'abampi etambula etya wajuninga ensi y'abampi ogisanze otya etambula otya biri ki byolabyeyo ebifo ebipya mu wiiki zino ebbiri bukyangu ojoininga ensi y'abampi eri ku mulamwa omulamwa kwetambulira mulungi era ebiruubirirwa webiri na just kubanga waliyo omuntu nga kale abalala abamukuffe nga kale talina bugumiikiriza okitegeera ekintu ekyo kati buli kimu kyetaaga ogumiisiriza n'ogamba kino kyenjagala bwe nkwata wano kino kyekigenda okuvaamu kati ensi y'abampi tebaddeewo mu Uganda yatandiikibwawo ng'eyina ebigendererwa ebyokusitula omuntu n'oyo eyeenyooma n'agamba sirina kyesobola kukola n'afuna ekyokukola okitegeera ekintu ekyo kyova olaba waliyo ebyokukola ebitabo n'ebintu ebirala ate ng'ebintu bitambula bitutwala mu maaso kuba lwone yatusuubiza n'atugamba emufunamu akasente ka materiyo n'obusobozi ng'osobola okubayita bajje babeewo mbayigiriza okukola shampo okukola sabbuuni liquid soap n'ebintu birala ebyemikono kubanza ekigendo kyanganze sonko kuba nabagamba nze muvujiriza omukulu mu nsi y'abampi nyagala tubenga abantu sobeera skilled babeko kye bakola kuba abampi buli lwetwa okuva Bulavia Rashida ne Katikolo yatiikirira abampi bavuddeyo bangi mwebali waliwo nali ku Mityana Road okwo omukyala atete kumpeereza messages era anytime agenda kujjako wano alaye biki byetukola byetukola so omuntu oyo mwagadde nnyo yatusuubiza bw'atyo bwe tweyongerako anyway era tulina okuinspiringa abalala babe nga bakitujoininga so bw'oba ng'oli eyo ng'oli mumpi oba olina omwana nga mumpi olina okumuleeta n'abaako kyayiga kisingako
okitegeera kufuna state bwe tufunayo time tukole ka program tukusanga gy'okolera kiba kiti ekintu ekyo kubanga ffe tukutaddeko amaaso mangi nga tugamba state asobola okukira ku makya nga president mu nsi y'abampi sokera ku makya ina level gyaliko kuba kati abampi balina project ebita byatandika abampi abamu batandise okuyimba abampi abamu bamanyi okuzina bangi bali mu karaoke ne twagala abave mu karaoke bafune ebyokukola ebirala kuba karaoke nsirabayo kyamakulu tekiri nze nakuba karaoke wakola karaoke namukubira ddala naye temuli mulamwa kyova olaba nsobola okukeera n'engenda n'enkola sente zenvuddeyo nazo sobola vaayo mu karaoke nali nvaayo nkooye bwe nvaayo kati nga akawungezi nga mba ngenda akawungezi kati ku makya mba sirina maanyi okitegeera n'emize miyitirivu mba sirina maanyi kati olwo olunaku lwonna mba nja kwebaka so ng'ate nvuddeyo 3,000 2,000 5,000 ekinene nnyo naye nga tezirina gye zikulaza kati ojja kulinda ate wiiki ku weekend era ofuna omulimu omulala 5 giba tegiwaddeeyo ate nga egamba ojja najo olina okulyako awo mu kkubo nnyuko olwayo waliyo n'ebyana ebitwetega nga tuli ku karaoke eyo nebyagala bawe ku nnyamugaawo ate nga nakyo kyagalayo bbiya nga kyagalayo sooka kigulireyo so nze mbadde njagala tu inspiring ennyo olaga abantu biki byokola abantu balage bino kati fe abamu tukumanyiiko ne gundi akumanyiiko be tukola nabwe ne like twongere ku inspiring abantu bamanyi nti ensi weeri ensi ey'okukola okay nga tweyongerayo mu maaso weekend ewedde tola ebifaananyi ebyatambula kuba ati gwali mu nsi y'abampi gwalina otunnyonnyola Aisha ne Kadole yesaze suuti oba yamwambala oba yajambala Aisha wali ayi mukadaali esuti yayambala Kadole esati yamwambala ne tugamba waliwo embaga gye tutategeddeko mu nsi y'abampi tunnyonnyoleko ku ebyo muto wange Kadole ne Aisha Beauty babadde balina shoot ne mukunja atasera mu kayimba kali akapya Mungu bawangaze ndowooza buli omu yalabye ebifaananyi ebitambula nga mukunja atasera bamuzimbira ennyumba ne video zatambudde kati akayimba ako yabadde era akakolera video at the same time so awo Kadole bafeaturinzeeko nemu eyo video okitegeera so embaga simanyi kyajjogerako naye manyi abantu bwe balaba tebabuuza bwe babulaba ekifaananyi kitambula video etambula bo tebabuuza ne bagamba what is going on naye nga wabaawo ekigenda mu maaso okay so nekyo nakyo akikiri alinze omukulu mukitegedde bulungi nnyo twogere ku bitone ebirala ebyenja bitone kibi omanyi ebiri mu nsi y'abampi amatu bye balina abaana abo nga bwe wakyogeddeko tusobola okukola buli mulimu bwe tuba tutaddeyo tusobola okukola buli mulimu era nze saagala nnyo muntu ate olaba waliyo omusajja yaŋŋamba yali musiraamu n'aŋŋamba gwe bwojja ng'onoonya mulimu oba oli mulema oba oli mumpi oba oli ki nze nkuwa omulimu at least ne gukulema omusajja oyo namwagala nnyo yagamba nze sobola gaana kuwa mulimu kukunyooma ate mbu togusobola nja gukuwa gwe ogukole gukuleme naye nga nze nkuwadde so oyo omusajja namwagala nnyo so abampi gye muli temuddaawo kwenyooma simanyi mbu guno sisobola gukola simanyi bajja kugamba sisobola gukola mbu nja kgenda wali naamwe abatujooga abatunyooma nenzija nenkusaba omulimu noga gojja sobola gwe tolina gyosobola eyo ensonga eyo gundi nfu eyo ndowooza nfu mpa omulimu gunneme kitegeera nkimanye nti nze alemereddwa okay tulina state landa omukulu ono tugenda batukola interviews ez'enjawulo naye nga twogera ku biki bibera bigenda mu maaso nga nti ne police buli lwamande bera press conference yayo nafe tujafunanga time anyonyole biki bibera bigenda mu maaso mu nsi y'abampi n'abampi alwawe najje muli musobola mu contactinga oba ne mu contactinga Katiko oba Kadole oba Aisha Beauty ne batuusa oba Keno tulabe nga tubako kitugwe kigenda mu maaso omumpi ali eyo gyali anyigirizibwa omugamba ki waliwo omumpi nga bamunyigiriza bamuboola gwe batwalako ettaka lye gwe batwalako ebyokulya bye bamuvuma n'ebirala waliyo omuganda agamba waliyo kyeboogera magamba okunyigirwa mu tokki tokkiriza
vaayo weeyogereko bwe baba bakunyigiriza vaayo weeyogereko ogambe kino ne kino totya ofiisi yonna nnene mbusimanyi njatuukayo bajja kuvuma bajja kukola ki totya ofiisi yonna gituukirire kati tuli wano naffe tulina tusobola okwogera ekintu ne bakikonsidalinga okitegeera jangu oŋŋambe noonya commander state aliwa funa namba kufuna tokkiriza ate kubiri okuddeeyo simanyi ate ettaka eriryo bakubba batya kubanga oli mumpi omumpi talina kuba nakiki kuba akasimu eno tuyiwa amakyuyo eggaali y'abampi eggaali emutuukeko kimaafiya okay okukola waliwo vidiyo yabadde etambula olunaku lwadde lwaggulu Rashida wakati abantu webasinga okumumanya nankubadde waliyo omwami omuwanvu gwalina peyiro naye abantu bategeera nnyo katiko vidiyo wagirabye nalabyeko vidiyo ng'alina omwana ng'agamba omwana bajja muteekako kisementi bajja mukisimanya ebigere byakyuka eri bwe biti biki nagirabyeko yabadde etambula nendaba ku zi live ng'abantu bamuwa ssente n'ebintu ebirala awo naye abantu bwe muba mutuwa ebintu ebyo kiba kirungi abamu bajja kitwala mbu ntondo mbusimanyi biki ntondo bw'oba ompadde bw'oba ng'olina obuvunaanyizibwa nsaba accountability ziddamu nko sitegedde bulungi bwe mba nga nkusabye mpa gundi kubanze ndabye abalema bangi bali ku TikTok basabiriza waliyo omwami omulala eyeggulidde erinnya asobola oteekako live okuva ku makya saawa 2 paka saawa nga 6 ng'ali mu kusaba ssente ali mu kusabiriza era olukukwata bw'ati ku TikTok ng'atandikirawo okusoma namba kati nze lumu yakwata neneebuuza muwazaaki akoze wasindika request n'akuteekako kubanga abantu wali abakola muyiteko mu kibuga bantu muyiteko mu kibuga oli nga talina n'amakono naye ng'akola ng'ayiriba naye asobola otuula awantu mu kibuga oba n'asabiriza naye oluusi agamba sijja kusabiriza kankole tomanya katonda ajja kumpeera wano nze sirabangako muntu asabiriza ali bulungi kuba ssente ezo tosobola kuba na mulamwa za kuzikozesa tolabangako muntu asabiriza ali bulungi bwe naye munda taba bulungi ssente z'okoze ozivaluwinga nnyo n'ofuna ekyozikolamu ngolya statement eyo mulundi gumu tolabangayo omuntu akola atya ng'asabiriza busabiriza gikole nga gwagikola gamba nti sirabangayo nganze state nga bw'oyogedde statement eyo gimaleyo kale sikiwa nti nze state nsobola okgenda ne ntuula ku kkubo olunaku lulamba nga nsabiriza ne bampa $50 olunaku ne mbaako ne kyenzikolamu ate nazituuyanidde era nja kuvaawo ngende ndi enkoko nkole ki yo ngendako ne mu kiraabu so tolabangako omuntu asabiriza nga bamuwa buwi sente zinazikolamu ekyamakulu tebazikolamu ne bwakikolamu era kikwata kamera n'amala n'abirya byonna ne biggwamu nze nkugambye omulenzi oyo yeggulidde erinnya ebyokusabiriza ku gundi bangamba bamukolerako n'edduuka ne bamugulira zi akola edduuka biki naye ate kati edduuka ery'obukadde 5 likulema liti oyimirizaawo bw'oba ng'olina obwongo so abantu abatuwa obuyambi kituufu twetaaga obuyambi naye bwe mutuwa obuyambi temutuwa mu ssente gamba abo bogereko mpolampola obuyambi obwo okusinga temutuwa mu ssente kuba ssente tuzirya buli okay abasinga kuffe tuzirya buli nze sisabanga ku buyambi naye abasinga kuffe nkugambye
tuzirya buli tetusobola zikozesa kuzaala sente endala so omuntu yalikoze teyali yagadde okuyamba ku muntu So, especially kati nga kibinyo. bwolaba ekintu ekyabadde kitambula nga munnaffe nalabye nze video ya Rashida naye yankwasiza nnyo ennaku Kibinyo nga omuntu. mulaba akaaba I don't know whether bituufu oba si bituufu because myself sirabanga ku mwana gwe yali azadde va ku bantu abagamba mbu ate Sonko alabika yazala Rashida simulabangako wadde omusembe because by that time waliwo ebintu ebirete bitambula bulungi ngekirimu ino kikola ki okukireka buli omu ino tamza life nga bw'aba agyagala naye simanyi whether kiri kitya oba kitya naye yankwasize nakamaziga ge yabadde akaaba nga ndabya ddala yeetaaga obuki era mbadde sida nkumu kusinkana ko live yonna naye ejjo twasinkanye ku live endala naye kuba lwe yankubiddeko ku simu mmeremenya babadde ne ba Miki Creed Fande oli watuli bulala like nga embeera ino teekebwa at least tuwe submission zaffe tulabe kyekigenda mu maaso ne kati nga ggwe ng'ogattagatta ensonga eyo oyinza kugyogerako tanagimaliriza etya nga bwolaba bweri because it was not the first time abantu okubawa sente oba sikwe gwasembyeyo oba okitegeera Bushira ono mutwale oba okitegeera si gwe mulundi ogwasoose ate era guyinza obbanga si mulundi guyinza obbanga ojja okusembayo kati ekintu ekyo ekyokukwata bangambye babawaddeyo ebintu ne babawaayo twabaddeko ku live ne babawaayo olwo omukyala wa SK Bedding yabawadde ebyomubiri byonna nga bw'omanyi mufaliso bulangiti duve byonna Miki naye yayiweyo omubiri gwabadde gw'amaanyi ddala twabaddeko ne Seera senga waffe kansuubire tebabawadde kubejjako batya kikyoyita okumuntu anti bayinza okubawa nga baagala kubejjako okujja kubanga omuntu bwakuwaabwa omusaba gundi n'omugamba neegomba ekyennyanja ennyanja eri wali n'ogenda n'okikwata n'okimuwa oba omulemaza muwe eddobo muwe akatimba omuyigirize ekyennyanja osobola kifuna otya mweyo ennyanja ekitegeera ekintu ekyo bw'okimuwa ajja kirya sapa kiggwewo ate n'enkya ajja kuba ayagala ekitegeera ekintu ekyo so nze ndaba bandifunye ekintu omwana oyo Rashida mwanyinazi ne bamufunira at least ekyokola wasobola okujja ssente nga tasoose tuula ku live oba bw'aba nga yeetaze nnyo obuyambi n'akikola naye nga at least asoose kulwanako okufuna n'alaba nga kiganye nkoze biganye sente ziyingira kitono olwo najja naye kati era bamuwadde wewabaawo akantu konna era ajja kukomawo abagambe kino ne kino ekitegeera kati eyo kye bayita zero work okay kituufu oba okoze naye okoze kya lunaku lumu okay tuli ne state commander state simanyi ku bya president n'ekya commander babina tunabimwita omulundi gumu naye nze semo nze nkukiririzaamu waliyo ba president era nga be ba commander nkukiririzaamu commander in chief nga bw'olaba General Yoweri Kaguta Museveni commander in chief kati ate waliwo oli omulala yalina gundi ranka 10 Idi Amin Dada zaali 10 yalina mpitirivu nga yeewayo ebitiibwa ebipya bululucha kati commander tekimugaana kuba president okay nze nkukiririzaamu olw'ebimu nti reasoningiyo amen olw'okuba nti wadde abampi mu nsi omanyi ne mu nsi y'abampi mulimu abawanvuwanvu n'abawanvu kati Kadole bamu ku bawanvu bagamba mu nsi yampi mulimu omuwanvu Kadole n'omulala gwe bayita liizi abamu bangambye ne bangamba Kadole oyo ajja kula abamu we bagambye alina essuubi yerikula ne mbagamba nedda by the way nange comment nazirabye ndi bagamba onalabika akyakula yeetaaga ova mu nsi y'abampi akyeyongerayo nedda ajja kubaamu ajja kubaamu kati so olw'ebimu ku ebyo nze nganze omu ova kusinkana nenge gy'olizoningamu nkukiririzaamu nti osobola okulembera abantu abalala nenneeyisaayo n'engeri gy'oprotectingamu like ekitiibwa kyo nti so ono omanyi katiko waali katiko omanyi kati advantage kati nze nina chance mwe namba alabyeko mbatestinzeeko be nakatestingako n'abamu bakyajja n'abalala katiko waali katiko yasinga okumanyika ennyo mu mwenna ndooza nawe okimanyi kikiriza ono mu Uganda teri muntu akubye ekitimba nga katiko ate si wokka afulumye Kenya bamumanyi afulumye Tanzania bamumanyi wonna era katiko singa
ebintu byayononekana Rashida mbadde sure kati ko bali badde kati bawunya nnyonyi mbadde sure kuba abantu bali babatwala basigala bacontactinga paka oluvanyuma ne bagamba these people they broke up tebakyaliwo because like ekyaliwo whether mwakirabanga content oba si content ufa abali no fa bamanyi ekituufu mu kino okitegeera bali badde bali ku nnyonyi okitegeera ate ekisinga obulungi kyekyo kubanga tosobola kungamba mbu bajja kukola content bakome wano content bwatambula ennyo era bw'olina okulinya ku nnyonyi atambula ate nga badde bagenda kulya ku bicepere na kola era nga bagenda vayo ne sente bwe baba tebasobola kulinda kintu ekyo ate kati ekyo nakyo kibi kyetaaga buli kimu kyetaagamu obugumiisiriza kubeera osanga n'agamu ku maziga agakaabibwa osanga tegaali baddewo nnyo singa ekintu kino kyasigala nga bwe kyali kiri abantu abamu ne bataba na mululu kulingiriza nnyo bitabakwatako butakola kyo omanyi kati mutuma nejinga abantu true nze wendi kyemanyi nawo nzikiririzaamu wendi tukola nze mbadde n'abantu bangi naye gwe okimanyi nti okeera obukezi kumakyo omuntu breakinga through nga bwe baakikola ku TikTok momulowoozo lyakera abakezi manyi nakola akavidiyo ne kata ne bibeera bwe bityo sayansi mungi ateekebwamu kati ojja kubeera mujulizi ku Aisha nti Aisha mupya mu nsi y'abampi yakajja n'abamu abali wano okamanya engeri gye yajjamu yajja atya yajja naki twakamana ne katugenda mu wiki ya kusatu alina ki right now yajja tena wadde ka TikTok wadde kataina agenda mitwalo egyo mu wiki simmeka naye linnya baalitegeera kati Aisha bamulaba bamulaba gwe jitte bamukubuuza ejo ogenda ne video yali etya bagamba omuwala gwe wazina naye omukwala wafunye ddemu wafunye omukazi okitegeera oya karo science abeera awo abantu kutula kati ekyabaleetedde okuba confused kati ate ebifaananyi ebyatambudde ku weekend ne bagamba ate omukazi byakoze muko bubi gwe wali naye nga muli mu kayimba ne mweraga love ate kati ayambadde gawuni omukazi bamukutwalako ng'obagamba yo content mukazi ki nabagamba Aisha Pretty kitegeeza omwana naye atandise okukola ki Aisha omwebana tebabeera balaba people they are seeing and era ino wavaayo ku makya nakusalako ekigambo olwo abantu bajja okubajulizi bagambe nze nzijukire omuntu gundi yaliwo yatandika ekintu gundi wano tuli wano naye tukoze interview esooka Rashida twatuulaawo ogwasookera ddala nagamba abantu singa bampa kino ne mugamba tosaba abantu kuwa basabe mulimu ali baagala okuwa alikuwa era ndi sure babadde bamuwa ab'omukyama obo kitegeera tulwa lw'embeera ebeera mu bulamu ne bukwata waliwo obulamu bukwata mu mukunja waye yali ow'amawagali mukunja yali owaki naye Katonda nina omugaga gwe nabadde naye alina emirimu gyali mutusetingira okukola era in fact musabe nnyo bwe katagirijirya mu kampani ya Jolo etunda ettaka twanifunayo ensi y'abampi site mbinnyonnyoddeko oko gundi oyo ngajja kuba kati nze ndi kuteekateekebwa munda tuli mu kuyingira mulabe traininga tulabe tuyinza kukola tutya ssente omugagga afunamu atya batunda batya ettaka okitegeera era tuli baba amaze otuwa omulimu nze njabba wa amagezi agange nakati kange ababbireko njabba gamba bwe tuba tugenda mu Jolo nga bagenda otuwa emirimu bw'oba osobola ssente ze bagenda okuwa ezisooka ziconverting into kapoloti aka miliyoni emu n'ekitundu obe neewuwo naye oba togenda zimba ettaka terigwa value kuba anytime nze ndi kwogera eri mbagamba tulina abampi tukole ensi y'abampi site ekibuga ky'abampi kuba bakoze ensi y'abampi kaibe century ebadde ng'ekola ensi y'abampi eyagundi ensi y'abampi eyakino eyaba boda and so on kati nze nali nsolosabira aba boda naye nasolose mu bampi bange ne ngamba tukole ensi y'abampi site era we mugagga wakikwasa bagenda kugikola tubayite mwenna abampi buli asobola alina mu following tugendeyo batandiko basali mutandiko tunda nga babasasula kampani basasula yakasente mulange naye njabbawo amagezi nti sente zibakuwa okugira bw'oba osobola ziconverting bw'oba okyalina omulimu omulala into that small plot 2 gyeri poloti ya miliyoni emu n'ekitundu even right now we tuli mu kutunda wekiyunga mu tawuni miliyoni zaaga kyapa 5 ku 10 woone ekalagi bunyiri weeri 17 kyapa kati musobola okukikola musigaza akapoloti kawo niwe batokazimbyemu wali otono emyezi 6 ku mwaka akayemu kino kagenze miliyoni zimmeka obanga aluzinze ente mu kyalo bw'oli yagala olizimba n'ofuneewo ate oyagala oli katunda ate n'ofuneewo wamwe mu kyalo oyinza okutunda miliyoni 3 ate wamwe n'ogula 5 ku 10 miliyoni 3 okitegeera bintu bya bwongo na kuyiiya mwe mukwate mpola mwe mugenda kulaba ekigenda okuba nga kitambula wano kale ndene Commander State tuyinza obutasukawo nnyo akadde kagenderedde mpozi akatalekeka twagala mu nsi y'abampi eno kubanga nze nga mutegeera yange tulina okuba n'omuntu atukiikirira mu Parliament
kubanga mu parliament bwenjitunula temuli muntu bafuna MP wa balema kati ffe tuli balema kati naffe twetaagayo omuntu ensi y'abampi naye ebeereko n'omuntu atukiikirira mu parliament singa kigana abakulu ne batawulira mulango ogwo abakulu singa tebawulira mulanga gw'okuba tekijja kuba kirungi mulanga bandikutegedde kubanga bw'obuba nga bw'ogambye omwana ali eyo nga bamutulugunya nga mumpi asobola bwemba nga nze MP mu parliament eya Uganda mu nsi y'abampi ekitegeeza omwana oli ow'omukyalo aba ajja kuddukira gyendi afune obwenkanya okitegeera kyekyo nabagambe nti buli mumpi waali ng'osobola okwesimbawo akalulu kajja weesimbewo no matter what kaadi oba kaadi kyekyo kyetegeerere nze ndi opposition ensi yonna ekimanyi siwagirangako ku NRM era suubira kugiwagira naye buli mumpi waali ku kaadi gy'osobola laga ifotiyo laga amaanyi go nti osobola okuba kuweesimba ku kifo kyonna. Baganda bange ne bannyinaze kyenjagala okubajjamu kiri kintu kimu okwenyooma tewenyooma kyosuubira okuba nga osobola okikola kikole toddaawo ate osobola okikola ate noddaawo bajjayo n'ogamba bali bajja kwogera bwe bati bali bajja kikola bwe bati lwaki olowooza ku biri negativu byokka genda n'ekyo kyoba okola va mu kwenyooma mukole muve mu kukola ki n'okukola kyetaagisa si buli kimu nti tujja kisaba bantu tujja tuuka akaseera nga n'abantu batwetamiddwa jjukira kati saawa zino bagambye tuweze tuli bangi kati nze bwe naasaba Katiko n'asaba Kadole n'asaba Rashida n'asabiriza ani omulala gw'ona asaba Katiko n'asaba Kadole n'asaba Rashida n'asabiriza n'abalala n'omulala era najja n'asaba abantu bajja kwekyawa nga tebakyatuwa baga abo bagende bakole abo bagende bakole okitegeera so tulina okwemanyiiza okola kituufu mu bantu mutuwe naye era naffe tulina okukola ki okwebeereramu kale nze Sonko Muhammad nyinza obutasukawo olunaku olwaleero tubadde ne Commander State tujja kuba naye nga tutematema ebintu ebyenjawulo especially mu nsi y'abampi tulabe nti abantu bano mwongere okubamanya mwe bali mu ggwanga bangi si bangi obula bayitirivu era ku kikyoyogeddeko omanyi gavumenti ya wano wemuba nga mwogera ebyobulungi tebyagala bwegana olira omulanga gwammwe mwekalakasi nze ndikyo nti musobola okugjako gavumenti musobola olumbaawo mu kibuga nga mulinga nzige nga buli kamu mukalya buli kamulabawo mukalya ate obuzibu beerabira nnyo tufuuka n'ensiri ekiro mumanyi n'obubuuka tumanyi n'ofuuka ensiri so kyembadde nsaba gavumenti n'abantu abalala abasobola otukwatirako ku birooto nga ebirooto byaffe tulabe nga bisobola okugguka okitegeera ne tuba nga naffe tubaako mu bulamu obweyagala so muteekewo engeri gye tusobola okufuna ku ssente naffe n'abenyooma bave mu byokwenyooma so kale alina ekintu kyonna kyasobola okututeekamu nga tusobola okukikola otutuukirira omuvujjirizi waffe tumulina oyita mu Sonko Muhammad awo kokowulira Sonko naye nawe ku akawunti enamba kwerira asobola okutuuka enamba kweri naye abampi gye bali abalala mwongere okujja mwongere okujja mu exercise ng'obusobozi bwammwe tulina obuzibu omuntu ayinza nze okumpita n'agamba State njagala kuwa mulimu naye bwe ŋŋendayo ye aba ayagala kundaba nga gye kundaba bulabi nga tagenda nakuwa mulimu era njavaayo ampaddeyo eky'etaano ampaddeyo ekyabiri eky'ekkumi kati ekyo kiba tekimalira kati bwasisinkana gwe ne mwogera ngenda omutuukako ng'atirisita ataddewo embeera ng'atuwadde